Museveni abadde ku mukolo gw'okutongoza eddwaliro ly'Entebbe Grade B n'agamba nti abantu balina okwekuuma nga balamu nga bajjanjabisa abaana mu budde okukozesa amazzi amayonjo ko n'okubeera abayonjo mu bulamu bwabwe mpozi n'okwewala endi embi. Museveni agambye nti ye alwawo okugenda mu ddwaliro okwejjanjaba endwadde eziva ku bujama n'ebirala. Ku lunaku luno olw'okugulawo eddwaliro empya nandyagala okubajukiza nti ebyobulamu tebiri mu ddwaliro. Mbadde namwo wano emyaka 3 kati okuba lwe twava mu lusuku. Kirowooza mwali muwuliddeko nti Museveni ali mu ddwaliro alwadde. Kubanga obudde bw'okulwala si bulina bulungi. Nze amaanyi ngateeka kwewala obulwadde. Ate amakubo g'okwewala obulwadde weegali. Bano abaminisita bano ge bandibadde bateeka kwesira. Ekkubo erisooka eryo mulimanyi. Okugema abaana. Bwe mugema abaana mba muziyiza endwadde 13 kati. Omukotwalidde ekookolo y'abaana. Kati empiso ey'okuziyiza y'okugema ekookolo y'abaana y'emu ku ziri 13. President Museveni akuutidde abantu ba bulijjo okwewala endwadde eziva ku bujama nga beekuuma kono okujjanjaba abaana. Museveni alambuziddwa eddwaliro lyonna erizimbiddwa mu bisenge eby'enjawulo okubadde awazaalirwa, theatres, mwe balongooseza n'awaterekebwa eddagala. Oluvannyuma Museveni asimbye omuti ogw'ekijjukizo gw'omukolo guno. Minisita w'ebyobulamu Dr. Elioda Tumwesige wano asabye abantu b'ekitundu kino okukozesa eddwaliro lino okwekuuma nga balamu bulijjo. Ye Mmeeya w'Entebbe Vincent Kayanja Dipo asabye President Museveni okulaba nga eddwaliro lino libeera n'ensimbi ezeetaagisa okukola emirimu bulijjo okulema okwonoonebwa. Ono asabye n'abasawo b'eddwaliro lino okufunirwa amayumba mwe basula. Prayer is that houses for the health workers are also built in order to motivate the health workers. In the same spirit, there is also a challenge of motivation and at the same time, adequate provision on a budget line for that infrastructure such that it is well maintained. Eddwaliro lino lyayatiikirira nnyo oluvannyuma lw'okusalibwako amasannyalaze n'amazzi nga babanjibwa obukadde obusoba mu 2. Gye buvuddeko abasawo baali bakozesa ttooki za ku masimu n'emisubbaawa okuzaalisa abakyala. Ate era gye buvuddeko Minisita Dr. Chris Baryomunsi yatongoza ttanka y'amazzi eweza mu liita 10,000 okutaasa ku nsaasaanya y'ensimbi ku mazzi. Ekizimbe ekijja kiriko laboratory, eggwanika, we bazaalira ne waadi awajjanjabibwa endwadde ez'enjawulo. Ku WBS TV ndi Namuli Rachel, Entebbe.